katono bwe tugenda eno mu western wali bwe tugenda mu side ze Kabale nayo waliyo boda z'eggaali Kabale eno Kabale Kigezi ne waliyo boda z'eggaali so kati nenzijja nenkitwala bwentyo nti kisinziira naddala ku community embeera gye beeyisaamu kubanga kati eri omuntu okuvuga boda y'eggaali tekimuswaza naye ate kyotajja kusanga wano eri Antonde nga waliwo omuntu olaba nga alina gwaweese ku ggaali era bwe tulaba nga gundi aweese most especially like era emabegakaawo waliwo gwe nalaba nga muntu mukulu ng'ayinawo mukyala we ng'aweese mukazi we n'olaba ogamba bannayira bakati kati webale nnyo nga byakwewunya kati ffe tumanyi ti those are the orders amaanyi bintu byadda ate bo kati eri bakyabikozesa nnyo kakati bagamba nti okutambula kulaba kakati nze for me nali mmanyi nti byakola bitya byava naye ate bwe natambudde nindaba nga waliwo compresses ebintu egibikyakola bitya gyebikyatambula ekyokubiri abantu bagambye bingi nnyo biwalabye embaale nga tulina okubikola eno n'otunyumiza ku kyeggaali kati kisi kiwalabye ekirala kwegamba balimi balimi ate n'ekirala lwaki n'abantu emiti bagitema nnyo abantu beeri balimi simanyi oba ekibaleetera okulima lwakuba abantu bayina emiti bayina ebibira kubanga bw'ogenda okwetegereza omugaso gw'ebibira bino gw'amaanyi nnyo naddala gwe wenna omulimi naawe yasomako oba naawe asomyeko ogenda okufollowinga naddala obutonde naddala the value eri mu miti kalitunsi ayinza obutakuweereza kya mugaso kyamaanyi nnyo naye waliwo emiti egiri nakyo kakati abantu beeri balina emiti egiri nakyo ate bagikuuma bulungi nga emiti gyegyemeza webale nnyo naye ne bagirabirirawo kitegeera kati egyo ndowooza kubanga sayidi z'embaale kumpi oluvannyuma lw'ennaku nnya enkuba ebadde etonnya ate ng'eno omusana bakaaba ate we natuukidde eno omusana gwakira ddala bwawaliwo akalimbalimba nti kagenda kutonnya olaba embuyaga ng'etutte so kaakati nakyo ne kindeetera okuyiga nti ebiseera ebisinga tukaaba naye ate ebiseera ebimu ffe twereetera okukaaba ngaffe kubanga ekibadde kiyambako enkuba okutonnya bakoze batya kakati by the way wali ne Mountain Elgon so natuusewaawo ku Mountain Elgon manyi bagamba nti nga tonafa tewevumanga nsi nolaba ku lusozi nenda ku lusozi nendutambulako anti kati nalusoma busomi kati omanyi by the way okusoma kulungi banaye musomese abaana musomese abaki bantu Mountain Elgon nagirambudde nenjiwalampa buli nsonda buli kasonda waggulu musajja watu batuukika obyabo n'ogamba waire amazzi gakulukuta eyo kwerigoni so kakati waliwo gindi manyi steps zoyina okutambulirako naddala ku lusozi ebyo byonna biri mu butabo so kakati bwe natuukawo basooka kuyisizaamu engeri gy'olina okuba nga tokola otya nti bw'otuuka wano olina okukola bwoti bw'okola bwoti n'otakikola bwoti oyinza okufeesinga kino so kati n'obeera alaati mu mbeera yonna naye ndowooza nakyo ndowooza oba tugambe nkibayambako okunkuba okubanga Mbale yeetoloddwa ensozi era etawuni eri wakati w'ensozi kitegeera bulungi so kaakati bintu bingi nnyo ebiri eyo naye bingi nnyo bye tulina okukola ate okulabika nga ate tutuuka ku ekyo kitwagala
ekimu kyonna kitambula bulungi naye nga Mbale tawuni nnungi era abantu b'Embale mwebale kundabirira bakulabiridde bulungi bandabiridde ne wate waliwo babadde baagala okumpereza nga bisobola ebiki nga byakulya oba tubiyite kubanga ennaku zino babiyita kulya nga byakulya waliwo gw'osanga nti njagala kulya ettuuke njagala kulya lumonde nenefuna ku nkoko enkola ntya njiyisa bubi bwenfuna waliwo bensanga nti bwenfuna n'ekyo ekiwala ekyo bwenkikwatako kati awo ansa entuufu nze nkoze eki nyinza okukirya naye kati ku mbugi gwe mmanyi ekisembyeyo ekyo nga ndaba ekituufu bwe natuuka eri kale omanyi tulina amalala gaffe naye kati ffe bwe twali emirimu gye twasoma batugamba nti bw'otuuka mu kitundu olina kusooka kukisoma bw'omala okukisoma n'otambula n'ekyo ekiri mu kitundu oba mu community bw'osanga ng'abantu abo oba ekitundu ky'olimu bakwata lumonde ne bamwanika ne bamusekula ne bagoya akawunga ne bakalya toyina kweraga nti nze sibirya lya buli kola otya lya buli okitegeera naye ekintu kye nagaana okukola kyali kimu byonna nali mbikola era okulya okunywa akasoda nabo nabadde nnywa nabo okitegeera ate bwe bamanya nti ndimu westana baagala nnyo abantu abo babasomako ekintu eki kimu kati nga balowooza ti nange bwentyo ate nze kyesitakola ki kyesitasobola tomanyi kyebabasomako abasajja oba abakazi ate omusajja n'omukazi waliwo enjawulo kati omukazi abakazi byabwe n'abasajja byabwe kati ndowooza bali balookingira mu kimu kaakati nemwatu Katonda yandokola ate Mukama w'amaanyi oba w'amaanyi era w'amaanyi ddala kubanga natuukayo kyali wange bwe natuuka yatuuka ng'afuuka kyali wange kakati mu kubeera kyali wange ng'ayina omuwala gw'ayagala era nga bamaze akadde nga bakola batambula bombi kakati oli omulenzi kale nantambuzaako mu tawuni awo netufuuka bakyali era bane girlfriend wa mukazi we nakola atya namunyanja abakazi bazibu abamu bazibu si wange si muzibu era ensonga lwaki ngambye abamu ne wange si muzibu ensonga lwaki ngambye abamu bakazi mmwe nina ekintu kye nalabye omusajja watuukayo Embale n'akulambuza ekitundu ng'omusajja alina galofule mukazi we kale katukigambi katukiite mukazi we nga batambula babiri obasanze babiri kati omukazi oyo kakati netubeera awo mpula netufuuka bakyali netutambula naye nze nga nnamu eki nga okuuma kitiibwa kya musajja n'amaka kitegeera kakati awe bwembeera ŋŋendayo omukazi nandabirira ogenda mu nyumba y'omusajja nga n'omusajja gyali nga nsituo nga bw'obimanyi kale nga bw'oyinza okumpita oba nenkuyita ewange like tukwenda kupulaninga kino tugenda kukola kino okitegeera nze kyova olaba siyitanga muntu era tusaa kuyita muntu nti jangu ewange gweleka
akazi munnange mukazi Katonda oli awo omwami amuleetedde kitundu ate gwakuleetedde kitundu